Omwezi gwa Oktoba omwaka guno abawagizi b'ekibiina ki NUP 16 beewuunyisa ensi bwe beesimba mu maaso g'omulamuzi wa kkooti y'amagye Brigadier General Freeman Mugabe ne bakkiriza emisango gy'okusangibwa n'ebyokulwanyisa nga bwe balumiriza okusendebwasendebwa abakulira ekibiina kyabwe okumaamulako gavumenti ya President Museveni. Omusajja atukola mu ssente nze bampita Ssaanya Muhaidini Musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kub'amagezi gaabuwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga. Bano okwenenya kwabwe n'okumenyika emitima kkooti yakuwulira n'ebawa ekibonerezo ekisaamusaamu nga kya myezi 3 n'ennaku 22 mu kkomera nga kye bajje beebaka ennaku 29 zokka omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'akozesa obuyinza obumuweebwa ssemateeka bano abawadde ekisonyiwo oba oyinza okugamba n'abaddiramu nga Muteesa bwe yaddira mu b'obugulu obutono. Wano tewabadde kirina kukolebwa kirala okuggyako okubayimbula mbagirawo ng'omwegezi w'ekitongole ky'amakomera bw'annyonnyola. Olwaleero Pulezidenti Yoweri Museveni ng'ayitira mu kakiiko akasonyi asonyiye abasibe 19 be tubadde tukuumira ekitalya babadde bakabasaalira obusibe bwa myezi 3 era olufunye ekiwandiiko kino nga tukijja Attorney General era tukoleddewo abasibe ne tubayimbula. Abayimbuddwa 16 kwe kulina Olivia Lutaaya kyokka ono ye asibidde ku kitebe ky'ekibiina kye ki National Unity Platform e Kavule. Bannakibiina banne babadde bamulindiridde mu ssanyu wakati mu kuwera. Ono ekizzeeko kubadde kuweebwa kimuli kyaganzise ku kijjukizo kya bannakibiina abazze bafiira mu byobufuzi mu ngeri y'okubasaamu ekitiibwa n'okusaba omutonzi abasonyiwe ebyabasobako. Kyokka ono bwe tumubuuzizza banne n'alutuviira ku ntono agamba nga yakafuluma ekkomera e Luzira yasobodde okufuna bodaboda emuddusizza. Banne agamba n'okutuusa kati tamanyi gye batwaliddwa. Wenfulumye nsanze emmotoka ebweru zibadde baagala okunkwata nze bantwale simanyi bannange oba kiri kitya naye nze ng'omu Katonda asobodde okunnyamba era piki ya munnange emu tugireseeyo nga bagiggyeemu omukka. Bw'avudde wano n'anyumya engeri minisita w'abavubuka n'abaana Balaam Balogahala engeri gye yabogerezaamu okukkiriza emisango bwe babeera baagala okuyimbulwa. So batugamba tukkirize emisango ffenna tubeere iko babe nga bo omusango tegugenda basinga naffe kuba batugamba we tugaana option eyaliwo twalina kukkiriza ewatali ekyo twalina okufiira mu kkomera. Mu ndagaano gye baakola singa bakkiriza emisango mwalimu okuweebwa ebirungi era nga n'obulamu bwabwe si bwakusigala kye kimu. Yaŋŋamba bajja tuwa amayumba emirimu ne ssente ze sobola otandikirako naye nze nga nze kye nali njagala kufuluma tewaaliwo kirala. Ono aweze enkolokooto nti gavumenti bwe beesuubira nti okumusiba kijja kumujja ku mulamwa gw'okulwanirira enkyukakyuka tannayiguka ttama. Bannayuganda mwenna abali eyo tuyimirire kumu ku lw'abannaffe kuba si ffeffe kabadde mu kkooti y'amagye bangi abali mu kkooti y'amagye abatafuna bwenkanya abali mu makooti ag'enjawulo abakyala bangi e Luzira eyo naye ng'omukazi amaze Luzira emyaka 7 ali ku rimandi. Regime ebadde enoonya butya bwe bata nga tebasobola kugitwala mu kkooti kubanga bakimanyi bulungi nnyo singa abagambye nti tubatadde babadde bagenda batwala mu kkooti for malicious prosecution n'emisango emirala. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki National Unity Platform Louis Rubongoya alaze obwennyamivu olw'abannakibiina abalala ate okubuzibwawo. Kakati bw'oba ogambye nti omuntu omutadde ate lwaki oyagala kumutwala forceful ekyankwanzi kitegeeza babadde baagala batwala mu kkomera eddala. So naye Mukama asaasidde ono n'asobola okulinnya booda kubanga ono sojja. Bannannuupu bano baakwatibwa wakati wa Novemba wa 2020 ne Meeyi wa 2021 okuva mu bitundu eby'enjawulo ku misango egyategeerekeka oluvannyuma nga bwe baali baasangibwa n'ebintu by'amagye ne bavunaanibwa emisango egy'enjawulo egyekuusa ku kulya mu nsi yaabwe olukwe n'ekigendererwa ky'okumaamulako gavumenti. Bo bannaabwe abalala 13 enteeseganya zaabwe ne Balaam tezaavaamu kalungi konna bwe baagaana okukkiriza emisango era basuubirwa okudda mu kkooti y'amagye ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno bongere okwerennemba n'emisango gyabwe.